Nnyo nabango ya YouTube channel yange Celeb Jazz with King Smith mwebale nnyo olunaku lwa kusatumba nyingiddewo ennaku z'omwezi ziri mmeka katulabe wano ennaku z'omwezi ziri 2 wabula ennaku 5 tugende ku mazaalibwa g'omwana waffe Yesu g'omwana wa Katonda Yesu Kristo era nga njagala okuyozayoza mwena ab'eddiini ez'enjawulo okubanga mutuukako olunaku luno abaana bali mu holiday. Thank you so much for being disciplined. Abazadde baŋŋamba muli disciplined nnyo nammwe abatambula abagenda mu byalo bane muvuge mpola speed 8. So control erinnya ku kyawakati ekigere tekibeera nnyo ku muliro kibeere wano wakati nga kikoonako bukonyo kitegedde so that obeera nga ate oso kubanga okumubulamu because njagala okulanga oyingira omwaka ogujja 2024 era nga nyinzo bagamba muno mwena batambula emisana batambula ekyo namugwa agenda okera okutambula enkya kumacha n'abasazo ngo oli mu taxi oli mu bus oli mu coast oli mu private car ng'ondaba ku ssimu yo naye nga bavuga speed gamba bane kakkanyamuko driver oba nawe nnyini kakkanyamuko oso kubanga ate otuusa abantu obanga nawe otuuka bulungi nnyo mu kyalo bangambye basire queen mwamazedde okubanga muyingirawo mu kyalo nga mutuuka naye kyemwekola mana nsedde okukozesa abajja jaffe ba mama baffe ba anko bakojja ne basenga ebintu buserefi bufuuse buserefi waliwo akafaananyi okugenda ku mitimbagano one that has been doing rounds kabadde nga jjajja bami mukadeno za myaka nga 8 oba 9 naye ng'omuwala mwanisiza otumwa ina bwati muno akubaka selfie nenyamba naye baanammwe abavudde e Kampala mmwe manyi mwatuuse mu kyalo naye temwefuula bize nnyo muve ku bajjajja baffe mubeesonyiire ddala kale sawa zirinnya endaganye neddakiika 6 zennyini ntambula nzekka ntambula ne bannaffe aba Harold Travel Consultants bano nga bagamba olina kukola kimu kyokka mu biseera bino ebya Ssekukkulu ebiseera by'ennaku enkulu ng'ate tujaganya amazaalibwa g'omukulu Yesu Kristo omunazaalesi beekwate bakuyambeko mu bya travel and tour and travel services. Ekisooka oba oyagala kubanga ofuluma ggwanga lino basobola okukolera ku bya air ticketing oba oyagala kubanga osula mu ggwanga lino basobola okukolera ku hotel booking but sapping ku 0770 0603 067 ye namba ya mukulu Harold beera nga yogerako naye omwebuuzeko mugambe nsobola kusula wa nsobola kutambulira wa nsobola kwekwata nta nenfuna private car egenda okuntambuza nga ndiyinga ate serebu awo bennyini bannaffe aba Harold Travel Consultancy bateekamu akasente okulamu noshene kutuusibwako every single Monday mpaka wali ate olwokuna maasa ogenda kujja nkubulie kuba King Montage ne kansoke nkubulie ku menu y'olunaku olwaleero kubanga eri mabalasi gwe kati munnange nno leero byebina biri ku menu omanyi mwe bawagiza ngemu abansalirawo wawentandikira nina Rose Ugandan property ninako race signature failed artist ninako fake fameica ontegedde bunnyo Lwimba International ninayo mwana mulenzi Ronald Mayinja nga ali mu studio ne Fangoni Master one of the best TikTok artists between amanyiddwa nga Alien Skin ninawo bangi nani awo omulala gwe nnina ku menu kati ntandikirewo bannange kubanga amawulire nina mangi nnyo naye ndowooza kandabe kananike n'omwana ono amanyiddwa nga race signature now first of all race signature to me you're a failed artist toyina luyimba Kampala endongo eganya olira ku yabanno so you don't have the audacity okuva ino commenting ku bintu by'endongo. Reason being if you're struggling and you oganya okwezuula ewatuufu ogwa you're a writer you're a singer you're a performer who are you literally because waliwo ebintu binnyo nkulabira mu biti bingi byenjagala okutegerako ddala ekituufu kyeki because oli muwandiisi mulungi natadde eno mu kuyimba I feel like tobisobola nganze omuntu I'm giving my mpandowooza yange so wova ino commenting ku Bobi Wine statement ze nga toyina na luyimba Kampala toyina ndongo nze ndowooza mufo ky'okomentika ku bintu bya Bobi Wine wandivuddeyo n'okuba endongo muganda wange endongo eyogere kubanga Kenzo wayogera ayina ennyimba guno omwaka ontegedde abantu abebekulu wayogera I can feel it but race signature okuva ino commenting ku amanyene mulimu abantu abeewa bazitata mulimu abantu abeewa obuyinza where it's not necessary kati omuvubuka oyo with his career esebengerera mu kuyimba twamugezezaako okwogerako naye omanyi I'm not this person that want to give a lot of relevance where it's not due but because yayogedde ku muntu ali relevant omanyi balipira nnyo boda so yalowooza what can I do that can make me relevant this year nga takiraba kwa music yaganye nagamba no let me talk about Bobi Wine
Mujika Bobi Wine yavayo nayogera ku supplementary budget nayogera ku bukadde 13 manya billions 13 ezigenda okuweebwa abayimbi. Nagamba abayimbi bandibadde maybe balobingira for bigger things okusinga sente. Era zino sente nagamba abayimbi babalidde eddwaliro baliddemu bannayuganda olukwe okukkiriza sente zino however much bazeetaaga abamu ku bo because embeera gye balimu si nnungi nga race signature embeera gyalimu si nnungi yeetaaga akasente kano kyovula akakayanira kyovula bakayombera. Naye nze endowooza nti no race signature wabadde wetaaga okusooka okukola consultation ne research nene nnyo okutegeera ebigambo bya Bobi Wine because not every one of your caliber can understand ebigambo bya Bobi Wine byayogera. Me personally I can. Eddie Kenzo tries to understand these words but race signature no race signature bo I feel like tosobola ku understanding ebigambo bino. Kwa hiyo nene wayogedde mu interview eno gye reporter afajja kujjeko I felt like wabadde weerabisa. And si kirungi omuyimbi nga gwe yeetaaga oluyimba okuba ng'oyimuka osooka but anyways bagoba gwina so race signature okuvaayo noyogera ku nsonga za Bobi Wine. I know you're seeking relevance of which fenga BTM TV tugenda gikuwa but I think you need to sit down bro, sit down okole endongo ove mu kwogera by'otategeera oba speech twagitegeera let other people interpret for you. Naye byayogedde biri awo omanyi katogamba otya muno Bobi Wine alwanira endongo ne anyways abavubuka bano abamu beetaaga ottereeza. You need to be put in line. So race signature nakwita superstar race signature sit down kola endongo oba tewali ndongo ebyokubeera bloga bireke ebyo commentate about everything bireke leka president w'ekibiina ayogere leka people that are into leadership bayogere but for you since you're not even into leadership ya federation you don't have the audacity to talk about sentences you don't have the audacity okwanukula Bobi Wine you don't have the audacity okwogera ku nsonga z'abayimbi because toyina luyimba right now ontegedde. Anyways kamba ebyo yayogedde namwe mulabe manya abayimbi abamu betwetaaga ntubalaga so that ne basobola okubanga namwe mutegeera endowooza yaabwe wekola ki bwe yenkana. Nandibuze ekibuuzo naye kansirike because naffe tuwulira nti alina biliyoni 3 oba zaafuna buli mwaka kuva mu gavumenti because actually sente ezo zijja okusupportinga opposition. Oluusi bwe tuba nga tunaayogera sooka nga noonoonyereza byogera biriko obimanyi bulungi oba tobitegeera because oluusi okuvaayo n'oyogera you attack people tobadde mu meetings ekibutawaanya kiri kimu muyimbi ate politician naye yagaana okujja eno gye tuli mu kutereereza ensonga zino amanye ekituufu okitegeera because bw'omanya ekintu ekituufu tosobola kuva eri n'omala googera bwogezi okitegeera naye yavaayo n'ayogera ku biliyoni 3 ze tutannaba na kulabako okitegeera tamanyi na nsonga lwaki oluusi gavumenti eyagala okuwa abayimbi biliyoni 3 oba ziweziri oba teziriiwo kati ze nanigambye mukulu wange yandize n'alaba eno gye tuli nga like a Tuesday afuneyo Tuesday gy'abeerewoko bino ebintu ajja bitegeera bulungi nnyo okusinga okubyogerako obwogezi nga tabitegeera bwe bubaka bwenyinza omusindikira muyimbi Bobi Wine ekyamutunda politically si ndongo ze nsuubira nti bw'aba nga zze wano eno ne tubeera ne tutambuza ffe actually singa kino ekintu yakirimu singa kyatuuka dda wala kubanga bw'aba nga asobola okulwanirira ab'obutale kubanga asobola okulwanirira ssente z'omuwi w'omusolo ezibbibwa nga bw'agamba lwaki talwanirira ndongo eyamumaking eyamuzaala yamufuula ki kyali olunaku lwaleero me that's my view okitegeera so mbadde nsaba aveeyo ajje abuuze kubanga n'okubuuza tabuuza msure averi n'ayogera bwogezi n'akola statement nawulidde waliwo nawulidde ne nalabyeko okitegeera ebbanga lyonna lyabeera mu paliamenti nakati bukyanga abeera mu politics talina kye yali ayogeddeko by the way nze toddamu muyita pulezidenti wange kubanga nze pulezidenti wange mumanyi ebyo se tujja kgendayo eyo naye nga nze pulezidenti avuga eggwanga mumanyi so saagala tuwabye bantu kyenjagala okugamba nti okuva lwayingira mu paliamenti nakati wali politically sirowooza mbu yali ayogedde ku music lwaki kaakati amufiirako nnyo nga Kenza avuddeyo naffe abalala tulwana tutereeze ate kati afudde omanyi alina obuzibu bw'alaba ekitu nga kitambula ayagala nnyo ave yakibuukire balowooze nti yakikoze okitegeera ayagala nnyo credits ne bino si bya credits bino bya kuzimba industry bw'aba nga awulira ayagala kuzimba industry aveeyo ajja twegatteko tutambuze ekintu kuba kamiliyoni yateeka igoye wansi ewanga basobodde okikola gwani atasobola kujja n'okwata ku industry ne tutambuza ekintu that's my point
simanyi sijja muwayiriza sijjaga nti wabujja wabula bwe buba bujja kibi nnyo naye nze nga bwe nkugambye endowooza yange ave yajje tutambuze ekintu kino tufune copyright kubanga tomanya Kampala enkyayinzokera ku makya ng'agala kuyimba okitegeera oba muwala oli omulala ng'agala kuyimba so tomanya bino ebintu bikyuka oba Kampala n'azaala omwana nga muyimbi naye kati omwana we imagine okujja n'ayingira mu system eri disorganized wet nsuubira twandibadde tulwanirira future fene tusooka ne tuteerowoozaako nnyo right now kubanga ate bba abamu balinamu ne kasente okitegeera naffe tulinamu nange ninamu okitegeera naye tetumanyi mulembe guddako bwe tutalwana kati abayimbi bafa baavu abayimbi babaziika babasondedde ssente si kye twandyagadde twagala tutereze system ebeere nga nnuŋŋamu bulungi nti omuntu asobola okuzimba ennyumba nga agijje mu music we ne kati abayimbi ennaku zino bw'atafuna mukazi mukulu bw'atafuna sugar daddy ebyo byonna bye twagala okujja omuyimbi asobole okwagala omuntu gw'alina okwagala naye kale nze awo ba upcoming we bamalirako emirembe nga ndi ku sheno n'ogamba naye kati anyways olemedde mbu upcoming tokubangayo hiiti olukacya okeera onoonya relevance kana ovuddeyo mu bisaati bye ebya yero oyogera ku Bobi Wine some artists should be advised kubanga toyinza kunga tomanyi na ssente zaafuna tomanyi na lwaki azifuna akikyesina yazifuna kibiina kye kyekizifuna and you don't know the reason why that money is given to that political party and then you come out n'ogamba yeetaaga okumanya yet naawe byoliko oli allegations toli konkushuwa mbu simanya buli mwezi simanya buli wiki you know when you come out to address people you need to have done research mind about your content mind about what you're going to tell people ontegedde bunyinyo than coming out n'otulaga endowoozayo n'engeri na level kikwolowooleza kati abavubuka ngaabo mu butuufu era kyevula bannange government ene kyetaaga okukola omulimu munene muddeyo musome kyebagamba nnyo abayimbi baddeyo basome reason being there is some level of IQ gyolina okozesa okuunderstandinga some issues ontegedde before you come out to address other people so muvubuka wetereze muvubuka oba ebyokwogera bikubuze dda mu studio wandika ennyimba bweba nazo zikulemye okuwandika then beera bapikerere wa Kenzo beera pikerere wa Hanison okitegedde muli eyo kuwaggulu eyo gundi ani simanya bagitate hoteeri muli eyo muli mu kufunisa bayimbi bannammwe embuto and you come out and start saying bogus on television anyways